omusango gwa Ssenyonyi ne Dini Lubowa. Ssenyonyi Dini Lubowa byayogera bituufu era Dini Lubowa alina obujulizi. Dini Lubowa yalina bye yayogera ku Ssenyonyi n'amugamba nti yafuna enguzi. Ssenyonyi n'agamba nti agenda twala Dini Lubowa mu kkooti mbwera yeetonde. Dini Lubowa n'agaana okwetonda. Kakati ffe tulinze Ssenyonyi kwa Dini Lubowa agamba alina evidence nga Ssenyonyi ali enguzi mbu baamuwa enguzi era Dini Lubowa n'agamba ne Ssenyonyi mbu musiyazi. Ssenyonyi n'awa Dini Lubowa essaawa 48 yeetonde. Dini Lubowa n'agaana okwetonda n'akomawo n'amugamba gwe Ssenyonyi tumanyiranga n'obusiyazi oli musiyazi. Kati awo we tuli kati tulinda Ssenyonyi akwate Dini Lubowa amutwale mu kkooti ye Dini Lubowa agamba alina evidence ate nze nga nzikiriza nti Dini Lubowa alina evidence. Buli woolaba munnamawulire nga tatidde kkooti, buli woolaba munnamawulire nga bamugambye okwetonda n'agaana manya alina obujulizi. Ekyo kitegeere. Kaakati Ssenyonyi Dini Lubowa yagaanye okwetonda, yagaanye. Kati tulinze ssebo kyokola kubanga ye Dini Lubowa allegations zistanding and tabyogedde gumu. Newe mwamugaya mugenda musiba yakomawo naddamu era bye yayogera n'agamba tajja kwetonda. Kati Ssenyonyi ekintu kino kikutadde ku minzaani kwa NUP erwanisa nguzi. Wano twakubawo na Lebo Mpuuga lwanguzi. Kakati Ssenyonyi leader of opposition bw'aba Dini Lubowa yavuddeyo n'atebolinga facts nti n'ennyumba yo gy'ozimba ekyanja oba Kisaasi ze sente ze baakuwa. Kati twagala osibe Dini Lubowa. Awo kawe nninda njagala Ssenyonyi bakuwaana, njagala omusibe. Ati Dini Lubowa byayogera tebiriiyo. Si bw'otugamba Ssenyonyi. Ssenyonyi saagala weebuzeebuze, saagala Ssenyonyi weebuzeebuze. Njagala omusibe nga bwe wagambye. Twagala musibe bannamawulire aboogera ebyanjwanjwa. Ssenyonyi tulageeko omusajja yagambye oli musiyazi. Tewabiwulidde? Omusajja wamutiisatiisa n'omugamba ngenda kusiba weetonde. Dini Lubowa n'agaana. Kaakati ssebo mwami Bisekezi leader of opposition twagala omutwale mu kkooti. Saagala weebuzeebuze. Bw'oba enguzi tewagikwatako Dini Lubowa nga temunnamusiba. Buli woolaba munnamawulire aba n'obujulizi. Dini Lubowa alina obujulizi bwe era my brother Ssenyonyi nkugambira wano wandivudde ku Dini Lubowa alina facts ze. Nze nina member wa parliament gwe nasisinkanye n'angamba mu Junior Ssenyonyi ave ku kasajja ako. Omanye entalo ezimu ze tulwana abazirwana si be bannyinezo. So many times olaba olutalo naye nga waliwo abalwekweseemu emabega. Oyinza okulaba Junior naye nga Junior akuvuma naye nga eri yamutuma gwe gw'otannalaba. Kyova olaba nze entalo zonna zigenda mpola. Nsooka kubuuza ani ali emabega. Buli kintu kibeerako pulaana. Teri kintu kituuka mu nsi muno by mistake.
And science has proved it. Everything has a planner and executor. Wabera wa planninga n'amaliriza omulimu. Ensi bw'etambula. Buli waba omuntu ng'akuleetako olutalo, sooka weebuuze. Oyinza okuba olwana nabo otamanyi. Kati nze kyobula nze Junior ndi musajja mugezi. Ntunuulira olutalo n'endubala. Ne ngamba omuntu ono talina magezi gakola kino. Tosobola kuŋŋamba nti Dean Lubowa ezo facts zalina neyo information ye yagyewadde. Kati Ssenyonyi lowooza. Entalo za bwongo. Entalo za bwongo. Nze Junior nwanye entalo naye za bwongo. Lowooza nnyo ofumiitirize. Ani ali emabega ga Dean Lubowa? Ojja kuzirikira mu kooti. Leader of opposition ojja kuzirikira mu kooti. Akasajja tekakutya ate nga n'ewiino kamuyina. Kati ssebo mwami Ssenyonyi, ffe tukulinze mu kooti, nja kubeera ukolo ye kooti, nze sibeera mu kooti. Omulundi gwange ogwasookedde ddala mu bulamu okulinnya mu kooti we baali basiba Kibeddi, naye ku luno nja kujja. So n'olwekyo olabanga munnamawulire ng'akweyimbyemu ebiseera ebisinga, manya waliwo aliyo emabega. Kaakati nze Ssenyonyi amagezi genkuwa, noonya engeri yonna ekintu kino gy'okivaamu kwayatire. Okumanya ne principal tannabyogerako ebya Ssenyonyi. Wano tuvumye empuuga. Mpuuga yalya. Ssenyonyi ye teyalya. Awo we tuli. Kuba Dean Lubowa avuddeyo. Ssenyonyi tewalya. Bifu. Nkomaawo naye kati abantu ne mujja nemwe bannamawulire lwaki mwonoona teri kwonoona linnya lya muntu ng'olina obujulizi. The moment you have evidence over somebody, story gikole. Tewaba muntu akutiisatiisa ng'olina evidence yo. Story zitambula na bujulizi. Amawulire kwe gayimiridde evidence. Kati gwatwasamira olwaleero. Lwaki bonoona erinnya lya Ssenyonyi? Nyo. As long as you have evidence over somebody, say it. Amawulire sige mabi. Guns don't kill people. People kill people. Emmundu size zitta abantu. Abantu be batta abantu. Munnamawulire ng'alina obujulizi bwe, lwaki abatakola story? Lwaki mwonoona amannya g'abantu kuki? Ku mazima. Singa Dean Lubowa talina bujulizi era munenya, bagende mu kooti tulabe Ssenyonyi kyayogera bamuwaayiriza. But singa munnamawulire aba ne evidence ye, nze wano nkoze story nyingi nga zina facts, naye abantu ne bankubira omutula akweraga Junior ofaaki. Naye ak'obuntu era kasigalamu. Nze neetondedde abantu si lwakuba nti batuufu, ne nga sinnaba Junior nina ak'obuntu. Abantu bangi nnyo wano tubayinako evidence. Nina omuntu yabba omuntu w'amaanyi, ne mukubira essimu ne mugamba nti wange wabba omuntu nampita. Muntu w'amaanyi mu ggwanga lino nampita. Nangamba ye namubba naye kati Junior tukoze tutya? Ne mugamba nti ekyokukola kiri nti nange era siri bulungi. Kuze wamubba nkwatirako $5,000,000 nange nyende mbeeko kyenkola story nengikomya.
I didn't proceed. Namugati nchitegedde oli mubbi. Nange siri bulungi. Ayagala ogikola. Kati tukoze tutya taata. Nyamuganze empaye million 5. Sitole gwe. Era amazima ga Katonda omusajja yampe million 5 stole najizingako ne yajipa ne mu blocking. Ge mawulire. There's no story worth your life. Bino byonna byansi. Nze sijakola kintu kye sitafunamu. Junior nawe wali enguzi eyo singuzi. Kubeera mulabufu. Tolekanga musiru kufunako sente. Abantu abamu muyina amagezi mwasoma naye abasiru babagaggawaddeko kwate mulowooza. Okola byotafunamu. Nze nkuyambire ku layisi ndi mwana wa nnyoko. Nze Junior kankubulire gwe ekintu kyotamanyiiko. Nze mu buli kintu kyenkola. Nsooka manya nze gwe bakozesa oba nze akozesa. Am I the person who is being used or am the user? Abantu abamuli mu bintu naye babakozesa bukozesa. Buli wobeeranga mu kintu n'abantu abasukka abana wabaako gwe bakozesa. Kati wotamumanya gwe bakozesa. You are the one who is being used. Kyo abantu abamugamba diru twabadde mu diru omuntu nanziba bakozesezza. Kati nze sikkiriza kunkozesa. Mu buli kintu kyonna kyembeera nze nina okuba nga I'm not the one who is being used. Okategedde ako kabagezi bokka. Ako kenjogedde kabagezi bokka. Buli wobeeranga mu kintu weebuuze ebibuuzo bibiri. Am I the user? Nze akozesa oba nze gwe bakozesa? Kati nze sikola story nga bankozesa bukozesa. Mbeera wenfunira. Period. Tojjange ewange. Nunga Junior banzibye ebakubbye hakati ekyokubiri. Yes, bakubbye nkitegedde. What next? Kati nkabe nkwate kutama. You see, mujja kufa obwavu. Kamulese ensi bakozese. You die poor. Ensiba people users. Kakati n'olwekyo nze Dean Lubowa simwinaako buzibu. As long as he has his facts. Kati Ssenyonyi, the only solution kwata Dean Lubowa mutwale mu kooti. We know who is right and who is wrong. Naye nze nsigala nkugamba ekigambo ekyo. Dean Lubowa has facts about Ssenyonyi. And abula kansirike. Omaya nkubuulire wootegerera ati omuntu akwinako evidence. Singa mbeera wano nenjogera ekintu. Waliwo omuntu akuvuma n'ayogera ekintu naye ng'olina gwe wakigamba. Wali okirabyeko. Omuntu ajja ku social media n'akuvuma n'abaako ekintu kimu kyayogera naye ng'olina mukwano gwo gwe wakigamba ne weebuuza omuntu ono akijjeewa. Wuliriza. Abantu abamu temwaga, you are bad listeners. Wulirizanga nnyo okusinga okwogera. Okitegedde ekintu ekyo. Omuntu ajja wano n'akuvuma ayogera mu statement egyo n'ogamba lindako. Omuntu ono ekintu kino yakijjawa nakigamba gundi n'otegeera. So nze munnamawulire yenna, as long as oyina facts zo, oyina evidence, kola story zo nga bw'oyagala. Naye gwokozeeko story bwajja mu buntu nakugamba naye Junior, lwaki onzita, lwaki onkuba?
amawulire gazze wali osookoddemu ak'obuntu amawulire n'obuntu bitambula byombi gw'osanga muganda wo ng'ali bwereere omukuba ebifaananyi n'obiteekayo kubanga oli w'amawulire. When you find your sister naked, when you're a journalist, do you put those pictures on your mawulire, on your social media channel? That is now humanity. That is humanity. Bw'osanga ebifaananyi bya mukwano gwo ng'ali bwereere obiteekayo ku social media, kati ak'obuntu kazze. So ensi bw'etambula humanity. Story kyendala gye nerabidde, sooka oteekeyo nnyoko ensi ekutenda amagezi. Gwagamba why not teekayo nnyoko ensi ekutenda amagezi. Yes, ono omusajja yagobye mukazi we. Yani oyo this idiot ani yagobye mukazi we mu nyumba. This idiot yani who? Mumpe erinnya manyi nze sibamanyi bulungi. This idiot ayimba ennyo ng'akutte ebiti. Suna Ben webale. Suna Ben yagobye mukazi we. Naye abakyala mwenna mbakubira omulanga ogutakungula. Mu buli kyokola kyonna beerayo n'eka bizinesi ko. Abantu bakyuka nkikujjukiza, people change. Ekisumbuwa abakazi b'ennaku zino, beerayo n'eka bizinesi ko, baayo n'eka pulaani. Banne bizinesi si ssente. Bwe njogera ku bizinesi soogera ku bizinesi za bukadde 10. Naye omukyala ayina emidaala gya sumbuusa, ayina emidaala gya chapati 10 nga kapito wa 5 asinga omukazi ali mu bufumbo bw'ebbeeyi atalina kikye. Bannange mubeereeko n'ebyammwe, mubeereeko n'ebyammwe. Naye oli mukyalo oli maka omazeemu emyaka 2 tibaayo n'akantu ko wabbali tekiriimu sitaani, otherwise ogenda bonaabona. Banne tubakubidde omulanga tunaakomawa. Okutandika bizinesi si ssente kuba mutima. Manyi nnyo balina ssente bizinesi zibalemeredde kubanga tebalina mutima gwa bizinesi. Bizinesi kuba kusalawo. Teri bizinesi etakola loosi. Neyakutte enseenene zibuuka ne zigenda. Eyasubudde amagi gaatika mwana wa maama ku mulembe guno. Okyasobola okubeera mu maka n'ofumba emyaka 10 nga tolina bizinesi ng'oli mukyala luyali. Ku mulembe guno omutebi. Ku mulembe guno omutebi ogwa .com. N'akadala ka chapati ne kakubula. Gw'obunafu oli munafu wa kikula ki. Bannanga abakyala okuzaala si bwa nannyini. Abantu bangi abakyala bangi bazaalidde abasajja n'abasajja tebali mu magezi. Nukira n'ozaalira omusajja nuga obono namuzaaliramu ki. Abamu ndi wano lw'abaana, ndi wano abaana balimanya nti maama yalemwa era yagenda alina bizinesi ye. Ndi mu bufumbo. Mukwano. Separate marriage and finance. Obufumbo n'ebyenfuna byawukana finances. Abamu mwina laavu nyingi, finance zero. Owoza omutima gunnuma. Buli we mulowoozaako gunnuma ne ssente zikuluma ng'ozirowoozaako. Mukwano. Nga bwe gukuluma ng'omulowoozaako
ne sente bwe ziba zikuluma nze banne sikyalya mmere mukwano ng'era bw'otakyalya ne sente leka zikufuule nti tokyalya ng'olina bizinesi yo ng'omukyala ne muli relationship laavu bagirya bw'olabye eyalya laavu bw'olabye eyo ku dduuka gye batunda laavu olimu amagezi otegeera gwe yakuloga yatula ku mapeera waggulu yali munyankole yakuloga oba bakkunamira ng'ozaala to be in such idiotic conversations ezitalina gye zikutwala nosanga omwana omuwala myaka 25 myaka talina na mulimu ali mu laavu laavu my guy wowawa wazaalibwa naye kisiraani mbwanagawa kwesiba ku bantu abavubuka be muliko tebabaagala bajja kuzaalamu omwana bakuleka awo nga kasasiro is a come is a go wano ku nsi nnyoko n'ekitaawo be bakwagala ebyo byowooza Junior nze banne nafuna omusajja abantu bakyuka siggwa asoose nze nalinda byeko wano obufumbo obw'ebbeeyi omwana ne bamwanjula ku Mande yavaayo lwa 6 bamwanjula Mande ng'embaga yakawumbi ku lw'omukaaga yali avuddeyo yamala ennaku 5 neddo nagamba mwenze maama omusajja gwe nafumbirwa simusobola maama nze sisobola kufumba yavaayo omukwano netugamba omwana abadde kiddogo abantu mwesibye malogo naye nga mwabaliko ekikyamu oli eyo oluga musajja omusajja bamuloga omuntu omukulu bamusalirawo sente ze mumalira mu basawo toyina gojja kuloga omusajja ne bw'omuloga omwezi era eddogo terimalaawo omwaka bana amagezi gadda omusajja tebamuloga olaba embwa emanya gye batajagala olwo omuntu omukulu nze banne ndabi abakazi musesa omalira sente malogo kandoge bba wange kandoge omusajja atali mu magezi era tajja kugafuna kyenagamba nti obusiiwuufu bw'empisa tebakisomesa mu ssomero wabula obusiiwuufu bw'empisa kiva ku muntu kusalawo wano buli omu asobola okuwemula bw'aba asazeewo naye ogenda n'ogambamu naye kati empemule abaana bange nazaala wange ndabe nga ndi ku TikTok neevuma n'osirika naye ng'obadde oyinza okuyomba kwata kadi oba naakuweereza okitegedde ekintu ekyo wana abantu ku TikTok basobola okuyomba n'okuvuma abamu wano muli bavumi naye ogenda n'obibalaabalamu n'ogaana ye nfunamu ki so bamikwano omukyala ndaba ng'oli mu bufumbo right now nga tolinayo ka bizinensi kako ogenda kubonaabona n'ensi eno abasajja bajooga ensi munnaye abantu tebalwanira bye bayina ku ssaawa ya leero ogula emmotoka nogaba ne mukama nogaba mukama nyamba nfuneyo akamotoka bw'omala ogigula ate oba onoonya ndala akwagala leero enkya tajja kubanga akwagala abantu batijja excitement gwe tunuulira gwe n'omwagalaawo bye mwakolanga nga mwakweraba kati bye mukyakola excitement yaggwawo character comes in love is character love is traits bino ebyalaavu biggwawo sex tebamulya mujja kwegadanga mwekoowe naye kyoli oli ki
oli muyombi oli mukyafu ebyo kati byemane bivaayo obuzezeze abamu kyali mulavu kwabe mwina temunnabazuula mize gyabwe. That's why you kyamwagala. You have not realized emize gyabwe Belinda koko naamutegeera nti gwe wafuna afuluuta waliwo omusajja nnyampa ekiro ng'asula nnyampa nokabannange omusajja atasiba nnyuma ye kikikyo nze n'omukazi gwe nayagala naye nga nnyampa ekiro pupupupupu nemugamba madamu jawa n'amaziigo oba wakekyusa omukazi anyampa nemugwe walidde engege bya nnyanja kunyampa kiro bano oli omukazi yali anyampa tutu ng'ennyumba eringa budde bwa ambulance ku makya ne muyita ne mugamba madamu kankubulira ekintu kimu obulungi kyoli mulungi n'okuwoomawooma naye ebyokunyampa ekiro ojasulanga mu ntebe sinagampunyiriza bizzi oba ne mugamba nga tonneeba kasooka ogende mu ttooyi. So kyenkugamba kyeki relationship ebeerawo naye ne reality ebeerawo. Reality nze obulamu mbutambuza mu reality tobula mu nsi ebintu ebisinga obungi byenkola si lwakuba nti mbyagala naye nkola ekituufu. Nze mu nsi sikola kyenjagala nkola ekituufu ekirina okukolebwa. Abantu bangi nnyo balina ssente baagala osigala ewaka beebake naye olw'okuba nti olina okukeera ku makya okole kyekituufu ekirina okukolebwa. Mu nsi tokolanga kyoyagala. Do what is right at that time. Mu nsi bw'okola kyoya abantu bangi gwolooza waliwo omugaga ayagala okera mu nkuba gwe tokerangako ku makya n'owuliranga mu lutuufu otulo tukyakunyumira. Bw'ozuukuka bw'oweteekako bulanketi naye n'omwana ogaa naye bannange landiroodi ammanja nina amabanja kanyende enkole. Kyobwanze Junior abantu abasinga obungi temuntegeera era temujja kuntegeera. Nze sikola kyenjagala. I do what is right. Beto bingi nnyo bye neerekereza ng'ate mbyagala ninga ati mwana wattu ekituufu ekirina okukolebwa kiye kino. Nze okwetondera omuntu kyangu nnyo bwe kiba kyekituufu ekirina okukolebwa. Nyinza okwetonda nga saagadde ne I do what is right and kinyambye nnyo. Mu nsi bw'okulembeza by'oyagala ensi egenda kukulemerera. Kola ekituufu. Nze omuntu bw'andyamu olukwe simuzza kwasooka ne ŋŋamba omuntu ono weyandiramu olukwe luli kati muzze kipya ki kyennyenda omuwe kinaamukyusa omutima. Aba muli mu bufumbo baabakyawadda okimanyi tebakwagala bakubonyaabonya oganya okukola ekituufu omusajja omuleke kwekyo ekituufu ekirina okukolebwa. Waliwo mu nsi w'obeera nga you have to do what is right not what you want. Lwanze Junior saagala mukazi gwe njagala mukazi annyongerako. I don't love gwe njagala naye gwe njagala nnyongerako ki. Mu nsi wonna ayagala gw'oyagala ogenda bonaabona otuulanga wansi n'ogamba okay kakooza gwe njagala naye mu mbeera eno nofuna omusajja alina ku ssente nti ye kyekituufu kale abasiru ne bava eri ne baga Junior wakoze bubi okwetonda. That was the right thing to do. Apologizing
is the right thing to do. And nobody should tell you you have made a mistake. There is no mistake in a mistake. A mistake and a mistake don't do right. Ekibi n'ekibi tebikola kirungi. So n'olwekyo abakyala nalaba Honorable Nabiira namukyaza wano ninga ekibatawaanya kintu ekyo buteesonyiwa. Abantu muganye okwesonyiwa ebintu ebimu. Ebintu ne bikumalako emirembe ne buteesonyiwa. Waliwo ebintu mu nsi muno by'olina okutuula ogambe nti ekyo nkiresse. Nkyesonyiye bano ofune emirembe. Naye obuteesonyiwa buleeta obujja, buleeta stress. Emirembe ne gikugwako naye nga kintu kitono nnyo. Just say I'm done. That thing, I'm done with it. Muganye okwesonyiwa abantu abamu. Omuntu akubalako emirembe talina n'amakulu. Mu butuufu mu bizibu ne by'olina taliimu. Naye omumalirako obudde. Omuwalana. Oteekamu obudde. Mukwano. Why do you waste time? Let go is a principle of life. There is a time in life you have to let go. Ffe tulina abantu abatukoze ebintu. N'otufunga omuntu yakola ekintu. Naye n'otukanuga naye. Why don't I forget my past and get chapter empya? Mwemanyiza okwesonyiwa. To let go. Waliwo relationship. Waliwo obeerawo n'omukazi. Mulina omusajja muli mu relationship. Ebintu ne bitandika nga birungi. Kwa teri relationship etandika nga mbi. Naye obudde bugenda butambula. Nga you have to let go. It's painful, but it is the right thing to do. Oli eyo oli mu bufumbo okaaba bakuba. Why? Ensi eno ejjuddeko abantu abalungi. Good people still around. Ensi yonna ng'ogibaze tuli 1 billion mukaaga ez'abantu. 5 or 6 billion. You can't tell me nti obuliddwa kwagala. You can't tell me in all those people, 5 billion people, you are thought to get a person again okuwa respect. Bannanga omuntu atakuwa kitiibwa aluma. Kubanga ne bw'omulaga nti omwagala oba omala budde. A person who doesn't respect your time will never value you. Bannanga omuntu atakuwa respect. Ne bw'oli mukolera ebirungi n'obimalayo. Oba omala budde. And the open indicator ey'obutamala budde na muntu, when a person does not respect you, oyo tomumalirako budde bwo. Move away. Bambi dduka. Ebirala byonna osobola bigumira naye omuntu nga takuwa kitiibwa. Omuntu omuweereza message n'akulaga nti ali busy era n'osindika bannaye nze sinatuuka waawo. A person is blue ticking you. Bwakasindika message nya I love you, I miss you, baku blue ticking. Maama era ne weeyongera eyo laavu bannange lyo siddogo. Ne banne mwe tukozese ku bwongo mu butuufu. Baku blue ticking. I love you, I miss you, you are the apple of my heart. They are not answering. And they still continue. Jesus Christ. Mukama asaba omponye abantu abo. Please. Omuntu n'omugulira ebirabo. Gwagula ye talina kye yali aggulidde munsi. And that's love. Bakwagala olwo. Tebalina kye bali bakuguliddeyo. Omuntu ne birthday yo bwetuuka olina mujjukiza. Eyo love. Olwo bakwagala. Jesus Christ.
bane Katonda abawe obusaasizi naye obusiru kintu kibi nnyo ku nsi. To be stupid. Gwe weegula gwamunoonya yuyo ku mulimo nyo gwe tebakunoonya. Gwe ovanga ku muntu gw'olaga mikwano gye n'abalya kanwa n'omuintroduce oyina bbaawo n'omulaga mikwano gyo n'abalya mwenna, n'alya Sandula, n'alya Saala, n'alya Rose. Abavubuka kye bakola ennaku zino, introduce the man to your friends, mwenna abalya. Ba best friend abalya babbabamu, wabula ba best friend abo ba best abo. Era nze kankulenze bwensanga omuwala ng'alina besto we nga mulenzi, nsoka I cannot date a guy nga best friend we mulenzi. Ate to make matters worse nga gwe abasanga bombi banange ba besto balidde bakabandi. My besto is my friend, my OB, my OG. Mukwano mumaze okuyombamu n'omuwala oddamu mukubira essimu mbu ali wa besto we. Muyomba omuwala n'amala wiiki takukubira oddamu okutegera mbu ali wa besto we. I'm still cooling down, Junior. I'm at Samuel's home. Ngabikira Maria ewa Samuelo akimyeyo ki ba besito balya ba nze akankubulire nze omuwala nga mwagala okusanga n'essimu ya mukwano gwange mu WhatsAppinga biki. What are you WhatsApping with my friends? Naye osanga omuwala bonna bakwano bayogera nabo n'osanga chati empanvu bweti nka omuwala ono bali bakwano bange abaagazaaki. Because if you are married to Junior, why do you talk to Kasuku? Why do you talk to Shalom? Why do you even kwegamba really waliwo ebintu byotunuulira agamba ono oba abalaki. Relationship it's not for the weak hearted. Era oba oli wa mutima munafu toyingira bintu bya laavu. Kyensemba y'okugamba gwe oba oli wa mutima munafu okaaba mangu. Ze ati buleke ze ndalina ekiwala nali nkyagalawo Makerere bakita Karen. Ekiwala kiri kyamanyira. Ekiwala ekyo nakyagala kuva Seeta. Ekyo kikalen nga nkyagala nga nkifunira emmere nga nkyasomera Seeta senior 6 senior 5. Ekiwala kyali mu senior 5 ekyo kikalen nga tekisimba line kwa nali edi prefect Seeta. Ekiwala nga nkifunira emmere nkiwa biscuits. Kakati I think that was my first time okubeera mu love. Kamu n'ekiwala bambi nga nkyagala kyali kya senior 4 nze nga ne mu senior 6. Kati ng'ekiwala bambi sikikwata late. Omanyi love ya high school mwewa biscuits kati nga nkifunira akawunga zo ze nali nsobola okwaffordinga as a man nga nkiwa splash. Kitegera love ya high school weeba n'omuleeterayo ebinyeebwa. Kat this a girl nga mala senior 6 Seeta high nga nkirekayo nga kinsanga ku university nga nkisasulira tuition. Nze ekiwa kirina kisasuliranga fees
naye ekiwala kiri kya kale nakigulira ne TV embweyo manya abana ba university kasita omugulira TV oba ojja mulya semester number toddamu kuteekamu omwana wa university oba yagala omulye mugulire TV ne Go TV bimala ojja mukalakata mpaka semester kuggwako nga taze mukusaba nekyo na 10 goba yagala kuliyo omuwala we makerere mwezo holo go buy TV ametwalana omusasule ne Go TV alabe ne kolodi bwata kuwanga semester yonna toddamu kuteekamu kati ng'akigulira TV ng'akigulira Go TV ng'akigamba Karen don't worry I'll be paying half of your tuition kati nga ngamba my dad batuongeza tuition ki emakerere because by that time twasasula million yemmeka biri ngamga dad tuition kati wa million 3 of course me my dad tafa kubya sente bya fees tabuza era fe twamubanga nnyo kusomero nga banka siripo nyanali nenkube ya nasa nga dad mugamba tuina physics seminar ku university dad tugenda kujogola fe tulipo nga abituwa my dad is the best dad because everything you want achikuwa nze naberanga ku university nga nene motoka nze nasulanga ali ku Olympia eri apartment y'abana babagaga eyo gundi nga bakajezemba where rich people rich kids used to stay my dad te yabagamba nabanga carpet se wakane TV nze nga mulumu yange na TV 3 nga nzibbe waka nabanga carpet nga nze nchusa carpet every day ebera mu mulumu ya green encha ya blue ask people who know me nga nyende waka nga nzija ye motoka I used to drive at university ngate chusa motoka benzize kati because my dad loves me kati ye yabye yogerera tatange yabye yogera te yabibagamba ngabwe nabanga carpet se wakabichi kati my dad ngampa nnyo sente kitegeera ngampa nnyo sente ngakwegamba kale nze ku university nga I live a good life kati nga kino ekiwala kino nga nkiwa sente every money gye bampanga nga nkiwa nkigulidde TV nkiteereddeko Go TV ebiseera ebyo KFC yali yakajja si banga ddene nga nkigulira KFC awo in fact ku kizimbe kya muganda wange Ham opposite ekyo kiri anye main gate bwe twagendanga kati muganda wange Ham yali yazimba cinema kwekyo ekizimbe kye we tulabira movies nga kitwala nga tulaba movies ekiwala tekyankyawa lumu omanya so otegera nti omuntu akiitinga by the way men can know nti mukazi wa akiitinga kati lumu ekiwala nali nkirya ngenda okuwulira ngengatto tekyantuuka nengamba nedda waliwo omulala akulya nensirika omanyi men can know nti olutindo luno waliwo tulwere yayiseewo kwa wobo yambale engatto size 9 nosanga mukazi wate nga yageza ali ku 11 eroga ani yayambadde mu ngatto yange so nekiri yarayizinga ngatenze ndi mutono nengaye ani yayise ku lutindo lwange magulu 10 ki samunyega nakigira kigenze kunaabanga nkebera mu ssimu yakyo kati nyendo tuka mu ssimu yakyo nga kyataddemu password obanyaba wala babikola abera ne password yesimu nga nogenda ku WhatsApp yateeka mu password nga sijina ningamba nkoze ntya ko tajjajje pa password ya WhatsApp abantu enaku zino balina password ku buli kimu yesimu ndala ogenda ku WhatsApp ayinako password ogenda ku Facebook ayinako password namba omuwalo nentula nenfombo obwongo kakati chali wangu omuna ngamba nti tokayana naye gwe kwata WhatsApp yo musemo yo deleting okwate namba ye jobo guzisawo WhatsApp bajja musindikira code ku semo ye agikuwe
obeere ng'osobola olaba byakola. Omuntu bw'akozesa ennamba y'okugulawo WhatsApp n'afuna koodi eri WhatsApp gy'esereka aba asobola olaba WhatsApp yo gwe nga tomanyi. Naye kyalina okukola alina okusooka n'akuleka n'oweggulira messages. Kye nakola nga nkikubira nga nkigamba Karen koodi ya banka eyo ezze gimpe naguddewo akawunti endala tekyabisoma namu nga kigimpeereza. Nyenda okutuuka abakazi muli bazibu. Nakaaba amaziga nga mukazi wange bamulya kyokka nga amulya ye best friend yo ye ekivubuka ekyo kijjukira kyefuula ng'ekimusomesa. Ai nga mondeke buli wembejjukira mpulira nga njagala n'okkaaba mpa ku mazzi. Ekivubuka ekyali kirya mukazi wange ku university kyali kyefuula mbu bali muri vision ki best friend nga buli wenzija jukira bali bakola course yemu electro engineering nga buli wenzija mu w'omuwala oyo mu holo ekivubuka kisangamu kyekutawe ekisomesa mbu tuli mu discussion kumbe kyekimulya gamba nti otyo bana mwe nakaba. I couldn't believe. Nenchita nechigamba Karen. Ani akulya. Omanyi go mwala ngabo ya ngamba. But I cheated on you, not once, not twice. Junior, you are very serious. Me, I don't need people who are serious like you. Zenjagala omuntu anjira amazzi angoba nze mundeke tonziza mu bintu bya relationship. Nabeera mu heartbreak okumala omwaka. I was in heartbreak for full year. Era gwe mulundi gwange gwe nategeera nti heartbreak eruma. Ate heartbreak tebeera side bbiri. Bwe mba mweyagala mwenna temusobola kufuna heartbreak. Asinga okwagala yagifuna. The one who loves more gets the heartbreak. Obere no heartbreak ekuluma ngembu eri ya mmere. Yeyagala. Tobere ng'okaba mboli heartbreak ngoloza noli na yali heartbreak sibwe bikola heartbreak ebera one sided. Asinga okwagala yabera heartbreak. Kati nze mu relationship I make sure sinza asinga okwagala. Okategedde akantu ako. Don't love more. Heartbreak ereme kuluma. Nategere ekituleetera heartbreak kasito gwaba singa okwagala gweruma. Nze sirabangako bantu beyagala nga bonna bali mu heartbreak. Obere n'okaaba omutima kuluma ng'embwa eri yankoko. Waba notanna kuyamba baya movies edda on. Nabeera mu heartbreak baana mwe. Jokira ndi mu third year. Nenokola nali mu third year nga nokola final ya papers. Nenyena nengamba my dad. Nemga dad. Kwa my dad asked me nga Junior nga tuli musanyufu chichi. Nemga dad. Kiri ekiwala kikale ne kyanchaye. Nangamba what? Kale ne nemga ndi mu heartbreak. So kati what my dad did nampa okumwenge nampa nairo 3 kati awone tunwa nerabire ki heartbreak. Kama my dad yanda banga siri musanyufu nga Junior chichi. Nakuzo nemga dad. Ndi mu heartbreak kiri ekiwala kyanchaye. Nanga webiba ojafuna akwagala tofaayo kati awonangulirayo nayirezo. Firina nkyazijjukira. Kati nangulira nairo 3 kati awone tunwa. Nemga dad I have to go back. Kati ekiwala bambi nenkyegayirira. Neba nati ate bakukyawo osiri wala nali sikimanyi. Gomanyi nti omuntu wakukyawo atoyagala oddeyo. Munne simanyi lwaki. Oba oyagala oddeyo weetonde. Banne negayirira ekiwala kiri. Nekigamba bambi tonkyawa nyenda kukyusa nakisanze kikiitinga. Gwe omuntu osobola omukwata nga akiitinga.
ate gwe ne weetonda banne laavu mbi laavu esiriwaza nayagala nzireyo ekiwala nkyetondere kyo kyali kiwooma bambi. The girl was sweet era nekakati kyo nkikkiriza nti kyebirala byonna kale wadde nakikwata kikyetinga naye kale niye yali awooma ekyo kyo those are facts. Era namuga kale ekinkomezaawo gwokubiri nkwegayire okuwooma kwowooma you are sweet nyamba naye kale nyamba ompeemu gumu gwokka. Baana mmwe nabuyaana nakaaba bafunidde olwo bakansala ng'ensi ndaba ekomye neŋŋaba nange kati ekizibu ky'okukyawa buli kiro oba olootaba nalootanga agalooto nga ndootaba mulya bannange oba oloota omuntu oba mulya n'okwata ku mutwe bannange teri kintu banne ekiruma nga mukazi wojja ku kyayi anti buli kiro oba oloota bamulya nempawamuka nengugumuka nenkwata ku ttama kiro 7 nkutte ku ttama nze tombolera bintu bya relationship nabirimu oba oloota bamulya nokaba ne munkwate konfa munkwate ko bikira mali mwe nakaaba kakati nengambo bakine ekivubuka nkirumbe nkikube nena mala nenguma kati ate munne kati ate emugamba munne naguma kati awone nenguma nali mwati buleko kumala omwaka gumu bandeteddawo bakansala ate ne bakansala banyiza wali olabye ku kansala zokku kansolinganga naye ate ali mwati buleke kyenalimu ne kansala naye bali bamukyaya ate gwe bandetera nkansolinge ninga ate bane sitani kyono nkaba ne kansala akaba ane eri love siribiddamu kansala yajja okunkansolinga ate naye bali bamukyaya nga naye ate ali mwati buleke kati nga nkaba naye akaba ani atuloga kansala nkutumiddeko naye bali bamukyaye mpa amazzi gwe mbeera wano mwasamiridde bwasamirizi nene ennyumba nayo yennyini gisiimuule leo lunaku lwa Sande mbeera n'abagenyi abantu bajja wano okundaba nga ennyumba efaanana bweti golaba kyamagezi luyale oli awo naawe oyimiridde owoomerwa emboozi niyange yabaleeta wano okuwoomerwa emboozi naawe ondabanga bano we bandaba amwe celebrity embeera wano leka bano bandaba batandaba negwe naawe mu kifo ky'okulongoosa ennyumba oli wano oyasaamiridde owoomerwa mboozi kati owoomerwa banna olugambo lw'abakozi kati obwedde oli awo naawe owuliriza mboozi mumalodde wali ongeye ku mizigo ti bosi bamuta mbiwulira nno mu banneyiba manya abakozi mwina nnyo eŋŋambo ngeze mbiwulire mu nkuubo wano wembeera ku mizigo jangu osiimule ennyumba genda ogule enkoko tufumbe enkoko olwaleero gye njagala okulya eya supu tuteekeko okubawa emirimu oluvaawo temwina mirimu tubaleeta mayumba naye aliwa ampuliriza alinga alaba TV kyokka abeera nange tekinnasiimula nnyumba emmotoka yange weeri eddugala omwezi ng'aleeta junior I want payment ziriwa ate nja bago bansigalewo obwomu yes mufumbe enkoko eya supu mugiteeke mu luwombo leero saagala kulaba mugenyi n'omu bagambe bansange ku office yange ku Lwokubiri I don't want ompulira mpoziko baganda bange nga tonna bagoba babuuze luli wagenda n'ogoba muganda wange muganda wange azze okundaba gwe tobuuza bagenyi mubuuze Junior omuyita otya gino mikwano goba nawulidde kishalumu kyagala kujja wano
Kiyire enkali bizungana Salumu tatulako uwerwa Sande balya ne Franka Ntambi balinga bisokome bwave wa Kasuku bwadde wa Bulunoke bwave wa Bulunoke bwadde wa Hassan the teacher bwave wa Hassan the teacher kati banumbye neno gye nasenga Salumu ne Ntambi mulwe Sande abatafumba ko mwabaaki Salumu bwajja wano muyire enkali batuleko nabe waabwe kati bali ne Kasuku silwa Sande balia balinga abajja ku social media tubalabirire mwe abatalikola ko interview nga temulya Salumu ne Ntambi bo buli kiseera balya yabwerere balya we bashootingidde bakyala Salumu oba wajja tukulabirire ku internet tugambe oyo gwe wajja kufuna mmere bo buli kiseera tebakola interview nga tebalya temwina masepiki wammwe Manange so His Excellency President kwali jajja tehabulwa kwali abeerayo nga ndaba bangamba ne President Museveni andaba buli lwa Sande abeerayo mu State House jajja tehabulwa nkutumidde bangamba ne President Museveni abeerayo nga ndaba yuno kwali abatajirabye mujjajirabira kwalo jazera so munange pozimbaddewa nkomyewa baba nambadde nkyavuma kino emotoka yange mugiparking wali mujoze nina gyendaga kakati munange byebyo era nze awe nava mu bintu bya relationship nembeera nakyeyombekedde kati laavu yange ya contract ne tuteesa ku terms and conditions odda saawa 4 awo ne tufumba bulungi jago nyongeremu ku chai ni manenga nyirira nga nyiridde abanange nange nno nyirira bambi mbadde serabanga bulungi ngamugaera Junior yeerusa ne bambi nyirira tusina wadde mbalabe kwefaako na kulya bulungi ali gofana nange ekiku mbereyo omuntu wasamira storage it's time for lunch story ebintu by'abatakanze byannemo tegeera abantu banyi mumbuuza ku bintu by'abatakanze byannema okutegeera era nze ebintu by'abataka sagala nabiyingiramu kati ate ebintu by'abataka byera byasigadde by'abataka kati abataka baali bagenze kukola ki kulambula Namibia kati ate president yawandiise ebbaluwa ng'ate abuuza abataka kye baali bagenze okukola naye bataka mmwe bano si bataka basuubuzi bano basuubuzi si bataka kakati iyo mwali mu kimyeyo kye Namibia bataka mmwe mwamaliriza muli balambuzi kakati ye kabaka bagamba yalwala
ali mu ddwaliro lya mutwe siwe batugamba kati abataka mwabadde mu munoonyezaawa abataka yani abagambye mugendeyo mwasookera wa President Museveni sicho n'abagulira ettaka wano ku Bulange mwe temukyali bataka kakati omanye ebintu kati bitubuzaabuza ebya Buganda kwa who is fooling who kakati abataka mwakomyewo mwabadde mugenze kulambula ko abantu abagenda okunoonya kabaka mumalira mutya mu game park mwabadde mulaba bisolo muli mahoteli abataka abalamba ate yo hoteli bangambye gye mwasuze mbamala ababeerawo awo abataka ekituufu mwabadde kuki kaffe byatusobedde ekituufu mwabadde mugenze kulambula hoteli yennyini gye mwasuzemu bamalaya babeerawo kiki abataka kye mwabadde nedda batubuulire kwe muli kuno abataka munda babagenze mujje wano mwatubuulire what are you going to do in Namibia fenga abaganda twagala omanya kwa kabaka temwamulaba ye yabayita kakati tiketi zani yazibagulira kadiriz fulaleya waliwo okulimbibwa okugenda maaso ani yagulira abataka tiketi ezibatwala ye hoteli ani abaddaji basasulira ye mwagenda kukola ki waliwo kyesitategeera ekigenda maaso and this might be a diversion waliwo okubuzaabuza somewhere abataka mwayingira Namibia ne mugamba muzze kukola ki neera n'ebirala byonna naye tubyogereko ebigenda maaso mu Bwakabaka nze ebintu ebyo nabivaamu ebyokunoonya omutanda kuba nze namunoonya nambula nze nabagamba olunaku lwe nalaba nga Ssaabasajja Kabaka ali mu Niigiina bwe nategeera nti bino byonna bijja kubaawo kati nawulidde nti abakulu b'obusolya bwe bagenda tudde kuba amagombolola wabula banne ekiri Emmengo tukyalwanagana n'abataka kati ate mbwa ab'obusolya temugenda ab'amagombolola mutuyamba ate namwe twagakayana nammwe buli omu abeere waali tuyinza n'okuba tugala Kabaka ali Namibia ng'ali Mbalala nakyo kisoboka kyova nze sikyamunoonya muyinza okumunoonyeza Namibia ng'ali Mbalala ng'ali Mbale kyeva baga tusooke tumunoonyezeeko wano amulabye akubire banne nti banne yuno alabise nze namunoonyaanoonyaako wano mu nseko yambula nembivaamu so mwe mwenna abalina amaanyi gammwe abalina obudde musigale nga munoonya engeri gye yabasiibula ng'agenda bw'aba yakusiibula ng'agenda noonya ekiri mu Buganda bakiyita learn to mind your business omanye bigenda maaso bitutegeeze tufe ku bitukwatako nze mwennyini naweereza omumbejja Sangalyambogo message ku TikTok. She's my friend. Sangalyambogo omumbejja mukwano gwange nnyo kwa neruli oba yali agenda mu Davido yali agala tugende kakati nenyenda ku TikTok ene mugamba hi princess is daddy okay yambulu taking nengamba yenfachi
nzo mumbe jasanga lyambogo lunaku lwe yambulu takinga ku TikTok namuga hi princess how is you okay is daddy okay yambulu takinga nemanya something is wrong tanziranga nana sister Junior nange tata wange mulwadde even me my dad is now sick ngate lyamubuuza nange mumbuze Junior where is daddy byali mulwadde wenayiga n'amagi wagasiise bubi nagula egg dryer amagi wagasiise bubi amagi nagago gateeke mu egg dryer naye towulira ekyuma ekyo tomanyi kikozesa gwa amagi ogafumbira ku frying pan nagula egg dryer yiyo bwomala ogakuba gateeke mu egg dryer gasooke gakole ki gabugumemu then ogasiike ngula ebyuma wano so nange mumbuuze Junior where is daddy mumbuuze yalwadde nga teryamunoonya nange kale nange wange mumunoonye kale mumbuuze Junior daddy aliwa ask me naye abanoonya kabaka mutegeera like otandika otya okunoonya omuntu atakoyinaako Luganda gwetora nti kyemukola tekiriimu magezi. How do you look for somebody who is not your dad? We want to know where he is. Then anyway, those who have time munonye memwandi nonye zake eri antonde, you can look for neggulu nayo munonyeko, others abali ebusi ya munonyereko, asooka okulaba kabaka yatugamba naye nze ndaba mwandibadde mukola ebibakwatako bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso nga osiga omanyi Uganda eno waliwo ebintu by'olina okutunula n'olaba bulabi noga ekyo nakyo kibaddewo. So n'olwekyo nze sirina buzibu na muntu anoonya kabaka. Is your king, by the way. Naye nze amaanyi gange mbanja nnyo nga noonyesa abange, noonye ku maama wange gyali nga tonnanoonya kabaka, sooka onoonye ku maama wo. Why don't you look for your dad? Baganda bo bonna omanyi gye bali. Banyammwe baagwadde eddalu bali kiruddu, tebalina bujjanjabi. Oli munnoonya kabaka, noonya kabaka, noonya kabaka. Olwo bw'omulaba okola ki? Abantu abamu nno mulina ebizibu ebibamala. Ebizibu bikwetimbye, oli munaku muzibu, oli munnoonya kabaka. Kati olwaha? Why don't you solve your problems? Ebizibu bibalinnye ku mutwe, temukyamanyi na babazaala. Nyoka ali mu kyalo talina kyalya, oli munjagala kulaba kabaka jjala, oli mu amagezi. Abaana ba kabaka Omumbejja Ssanga Lyambogo, Omulangira Jjonjo, Omulangira Ssemako webali bali abanwa, gwalumiddwa ennyo, oli musiru. Oba bwavu bwe bungi. Kwazi Junior simanyi nakumanya. Bwenkera okunoonya kabaka ng'abaana be tebannamunoonya. N'oba oyagala nnyo mu butuufu. Even if you were a fool. How do you look for the king when his children have not looked for him?
oyagala nnyo kabaka okusinga abaana be oyagala nnyo Tamale Emirundi Senior okusinga Junior kati gwe tulati oli musiru tosobola kutandika kunoonya muntu nga famire yennyini famire tennagamba nti tuyambeko nze singa Omumbejja Ssanga Lyambogo yajja n'atugamba nti his dad yabula I would have come in ne kati nzijangaani bane abantu twewe emirimu naawe kirowoozeemu ng'ebyolwali tubivuddemu otandika otya okunoonya omuntu famire ye gwetanoonya mukyala we tamunoonya abaana be bakulaga tewali kiriwo baganda be tebalina teryayogera kati kamanyiiro ka kikula ki it's like me Junior nga nabuze the moment you don't see my mom looking for me don't bother nze Junior bwembula wano nemba nga sirabika gwe totawaana butawaani gwe buuza maama wange kasita gasi namulaba noonya awo tandika firi Junior ne kaakati Omumbejja Ssanga Lyambogo ali mu kweyagala kati olumirirwe watali bulumi. You can't show concern where people are not concerned. The royal family in Buganda are acting like there is nothing. Kabaka's children are not showing concern. Kati nzo omokopi. Nobody. I'm not a prince. I'm not ndi Mukopi Junior. Ntandika okubuuza omutanda sibisobola ebyo byabasiru nage Uganda erimu abasiru bangi era abasiru beeyongedde. You can choose okusiriwala oba okutunulya ebintu nga webiri. Yes, kabaka yalwala, that is true. The king is sick naye yakyeyogerera. Ekyo kyosi ye debate. Kabaka yalwala iye kituufu eyo si contest. And we are not here to contest whether teyalwala oba yalwala. The truth is mulwadde ng'omuntu omulala yenna. Nga naawe nnyoko bwalwala, nga kitaawo walwala n'omutwala mu ddwaliro. Ku nsi tewaliwo omuntu ali metallic. Buli omu alwala. Ne kabaka w'e Bungereza alwala. Kakali nga tumaze okutegeera nti alwadde. Tuddako kifamire ye yeyina okutubuulira ebiddako. Sirumbuye. Sikojja omusiru. Sikana akana ke South Africa sibanya wumalu kiseka. Those idiots. It is his family. Nze omuntu aliri. Nze mmwe kambabuulire mmwe. Njagala nkeere ndwale wano. Mutandika okumanyira mamango bamwe abanzaala. Manyi mumanyira. I want me to follow sick. Mugana nga aveyaga Junior mulwadde mubiwakanye nja kuva ku kitanda mbavume nza kumanyira saagala kumanyira buli omwe alina family mwava ebyo kumanyira manyira abantu family y'omuntu evudde yogedde ekyo si kituufu ewa nnyoko nze kale kandwale kwa mamange ye mwogezi wange ajabage Junior yalwadde ndababigaana. I will come out of the hospital neche nabakola malemba vume enzireyo saa kumanyira mumanyidde nnyo abantu man mwana ani atalwala ani atalina family goloza kabaka talina baana talina family yekiti. Yes, kumanyira mumanyira. Nakamanyiro kabako ekakoma. Ssanga Lyambogo tannayogera. Omulangira Jjunju tannayogera. Ssemakokiro tannayogera. Mama Nabagereka tannayogera. Gwasula mu bikunta gwe Mukopi gwe. Mbuzi gwe mbwa gwe. Mbugwayogera. Nnyoko bwe yalwale we yagwe ensimu nga tewabitugamba.
buli omu njagala wana apostinga ennyina nga mulwadde oba kitaawo waliwo empaka z'abalwadde wano beseneka ebennyo nze temunteeka nga mbya kisiru byammwe amunnowledgeable ntegeera nerowooleza nze omusiru tantegeerera obulwadde nakyo kintu kiryawo kya contest mulwadde semulwadde aliwa AI kwata AI zo gendo zigambe nnyoko bwalwala eba AI gwe kitaawo yalwala yali AI mujano mwasama temwina byakola obwavu basenkenye ennyuma mumanyira abantu goroza buli omu alwalanga mmwe ekisiraane bw'olwane bakuteeka ali mu wodi yabatalina ssente olaba nze dunia bwe ndwala ngenda mu VIP not everybody can access me omuntu bw'alwala si buli omuntu aba amuyinako access kuba mu biseera bingi abantu abasinga okulambula abalwadde ate be baagala baffe if you don't know that tuba omuntu bw'afa n'abafamire babakwata Junior bwenkeera n'enfiira wano n'abafamire yange bakola statement kuba ebiseera bingi tukirabye abatta abantu bava mu famire zaabwe kati temutumanyiira mukwata obusiru bwammwe neggwanga likyalina abantu abategeevu nosanga omusiru gwe tolwala nze abaana ba Kabaka we balivaayo omulangira Semakookiro Richard omulangira Jjunju Princess Sangalyambogo nakoma mulaba mu Mesinde ng'alina kapatula kayambadde Princess era mwagala nnyo Princess Sangalyambogo she's my favorite in the royal family mugoberera nnyo atera okudduuka awo ng'ali mu kapatula ng'alambula ebisaawe Princess tukwebaza Sangalyambogo for that work era waliwo Princess najja kulaba najja Mesinde because of you era tuwatu disappointing waliwo yambadde bulungi ng'oli mu kapatula kwegamba really nga Buganda ina okudda ku ntikko era twakiraba yo Buganda yakudda ku ntikko nga Katikkiro bwasiba atukola ki atugamba naye Princess bwana atuyita tujja kujja gwe Princess Sanga akole video my fire is sick olabe nzera nali nyenda nakulinnya nnyonyi genda UK njogeremu naye Princess Sangalyambogo twogere ku bintu bingi enkwatagana ya gavumenti ye wakati ne gavumenti ye Mmengo eterere ebintu si byangu nga bwe nabirowooza playing field yakyuka eno oba ovuma omuntu ng'agenze ku UCC kati kambabuulira ebintu nga we biri omuntu agenda ku UCC n'afuna video zo n'agenda mu forensic n'agenda ku polisi n'aggulawo omusango n'agutwala ewa DPP ne file ne bagisanctioninga ng'oli luzira things have changed kale sinaze budde obwo sibuyina mukitegedde ekyo ebintu si byangu kakati n'olwekyo engeri ebintu gye byakyuseemu nga playing field yakyuse naffe tulina okukyukamu change is a fact of life munange enkyukakyuka kya bulijjo nze Junior mba nategedde dde ebintu byakyuka bannange nfaaki kiki ennyo mundeke ebyakamanda nabisuddewo
I want to tell you sikyali kamanda era kamanda omulala atandikiraawo kati nyende mukomera nkoleyo ki naye woba ondaba nyende mukomera nkoleyo ki waliyo kafe javazi ama newe lakyayi wange abasiru be bajja okusiba naye nze Junior mba nabivuddemu dda natidde kituufu bajja kusiba basiru nze Junior netonze dda mubadde mumanyi mbu ndi strong bulijjo manyi nti I'm a strong guy mubadde manyi nti ndi mu lutalo nemwe nga munyumirwa nnyo entalo. You thought me Junior I'm strong tindi wakabi muve ku bantu ebintu byakyuka nkugambye omuntu abeereri nga atambuza fayiro nga gwoli eno jo nabadde katwe ku poliisi era nebaza nnyo DPC ow'ekatwe naye fayiro bane zitambula ebyaddala. So mwena abalwanyi b'entalo batiimu nvuma twesanga omwaka ogujja nze nabivuddemu abaho Frank abaho nze nabivuddemu kati mwetwale nange kanzireko oko wabbali ndabe ku mupiira nga bwe gunyuma lwaki nze alina okulwana mwakozesa ensobi sajjako kakirabira naye kirabira Eddie oli musajja muzibu wali onsudde mmiwunyo kirabira Eddie oli musajja mubi era nayo bayizawe buli kintu kyepitamu nfunamu ekyokuyiga naye nayize ensi Eddie kirabira wabadde onsudde mu mbi naye Katonda nga bw'ateerabira bantu be Katonda nga bw'atalya paani olaba luno nalwo nalusematuse navudde ku bantu nze kati Junior ne bwonvuma asobola kuddamu kandi nali manyi nti ebintu byakusaaga naye muna abantu tebasaaga so era ndabula ba TikToka fuga ku mumwago kufuna balooya ebintu byakyukamu nakuzina abantu basiba kati batambuza fayiro obeere n'ovuma omuntu olowooza yabivaako dda kumbe fayiro gyeri ndeka siina budde obudde bwe siina bwakwevuma n'abantu simanya twerige twevumira ki ye tufaaki kamanda sikyali kati kamanda abaho olutalo naawe lukwatemu oluguse nze nabivuddemu dda era saa kulya muntu anjasamira Junior lwaki watidde natidde kituufu natidde nina akatengo ensi bwe yeetaaga abatiitiizi bawangaala kawadi zirivu longa abatiitiizi mune bawangaala mu nsi ekintu bw'okipima
nolabanga tokisobola dduka. Abatiitiizi tuwangaala ab'amaanyi mugende. Leka gwereka nina ate kye nayize mu bintu bino, ate nina kye nayongedde okuyiga. Nentegeera nti Junior nina okuva ku bantu. Abantu tebakyaleekaana nti omuvumi akuvume kutambuza fayiro. Kutambuza fayiro luzira. Kati nze nziremu ebyo simanya my Lord of Justice sibirimu. Era n'okuva n'olwali saagala muntu addamu kunkubira Junior jangu onvumire gundi mwevumire. Ebintu si byangu baana mmwe, amaaso gammyuse. Nze Iran Junior kyendiko njiga mangu kyekyenkuumidde wano. Maye ogenda n'oyiga. Nze njiga mangu ate nse njigiriza. Bano bonna abali wano abakuwaga tebajja kubeerayo mu kkooti. Nkubuulira mazima. Abantu babeera wano nga bakuwaga avuma kituvumire. Ekyo ekikazi kyatutaba naye we bakusimba mu kaguli toddamu kubalaba. Nze nalabira ku puleesha wano. Puleesha mwamuwaga musajja wattu. Omwana yatuuka okulemera eruzira nga muli eno mwesesa. Temombuulira. Abantu ba social media mbamanyi muwaga mutomeza naye bwe mumala tewali ajja. Bennyini babeera eno nga baseka. Ekizibu ka Junior nako kaali keewaga nnyo ke bakasibe bennyini. Kati nze toba nnyo mbamanyi. Wano puleesha yavuma. Puleesha n'avuma. Baamukwata lulwe teri yajja. Ekiseera kyatuuka mu kkooti nga ne ba TikTok tebakyajja. Kati ngonziza mwoyo Katemba. Kandi musirwe. Ebyo mujja bitomeza basiru batalowooza. Naye nze Junior neebuusa. Ze musajja muyayi. Ze musajja mugezi. Nze ndi musajja mugezi ate bw'olaba nkoze ekintu. Nze Junior bw'olaba nkoze ekintu kwa mmanyi bingi by'otamanyi wano. Ne if you see me apologizing gwe weekaabire kate. Nze Junior bw'olaba neetonze gwasinika ebinnyo weekaabireko kwa gwe tojja kuba na chance ya kwetonda. Kabagezi bokka. Bano bonna tebalina makulu zino bajja kusiba. Twabino bye tubeeramu eno nga twewaga bajja kusiba. Bajja kuteeka eruzira n'okutyotye buza si papa. Abantu ba social media nga batomeza. Our boy Junior bakuwawe ebitiibwa. Gwe kamanda. Kamanda wawa mwanonda ddi. Na kamandinga wanga lutaloki saa kumanyira. Nammwe mubeereko ba kamanda. Abantu ba social media batomeza. Wano batomeza ka puleesha kasajja katu. Gwe kabaka. Kati nange se omwadde mutaso kumpita kamanda. Kamanda Junior siri. Nammwe mubeereko ba kamanda. Mbeereko captain. Mama nzenze kana akamandinga. Nabivuddemu. Kasita buli omu alina peegi ye. Naawe osobola okutandikiraawo. Nze sajja ku social media basanyusa. Siri muzannyi wa Katemba. Buli awulira nti oyagala kujinika binnyo gende wa Mariaki. Nze sizannya Katemba. Waba mulooza tuli wano kubasanyusa kubajjako situlwesi. Nabivuddemu
era nyongera okwetondera mwannyinaze, mukulu wange, muganda wange, mukama wange, sisita, full figure. Tuli bantu bawamu, bantu banjwemu, okwegatta gemaanyi. Yes, kati kibaluma. Waliwo mikwano gyange gyankubidde. Junior ekyabaddewo tombuuza kyabaddewo. Ekyabaddewo era kyekiriwo. Maama wange, mwannyinaze. Yes, kati tuli ba friends. Namwe mulwana nemu. Kale byebyo. Eke tukwataganeko. Lwaki kibaluma okuba nti tuli ba mikwano? Kitegeeza mwe mu ntalo mwe mufunira, so si kyali kamanda. Obwa kamanda nabusuddewo, nembukwasa Frank abaho. Nyenda nakuwummula social media gye bujjakawo myezi mitono. I want to retire. Obadde okyali ku byakwetonda ne social media nayo nyenda giwummula. Nyine mu business zange. I've done enough. I think now it's my time to retire. Ndeke gino emigigi emito bano ba Shalom batwale omugigi maaso. Have now businesses to manage. I have a family to take care of. Kakati n'olwekyo I'm retiring very soon. Nviire ddala ku social media. It has been a nice time. Mwena abampagidde, abanjagadde, naye ninaku kati ekiseera kito. I'm rounding up. Kati munaakaaba nga nnyeze. Will you cry? Munaakaaba. Nyenda kulitayalinga social media very soon. So kimanyi mujja kukaaba, mujja kummisinga, ne kati nabagamba wempeze emyaka 3 nyenda mu retirement. I'm retiring at 30 years. Genda kati kumanaginga business zange. Yes, mazeeko emyaka 5 ku social media. Byenkoze mbikoze biganye n'abalala batandikiraawo naye ebintu byakyuseemu. Ekyo kyo mukitegeere. Mugenda kusibira mu makomera. Ekyo kyo kibabuulira. Era nga tonnaggulawo TikTok account kuvuma abantu. Sooka ofune balooya. Omanyi tugenda tuuka ekiseera nga programu zonna eziri ku social media osooka walooyawo kukubuulira etteeka ligamba ki. Abamuli omusinika ebinnyo naye ebintu bizibumu. Freedom of speech weeri naye freedom after speech teriiwo. Eno government ekuwa freedom of speech, oli waddembe okwogera byonna byoyagala naye ng'omaze obyogera. Zo mugenzi yisima. N'olwekyo ebyo bwe bityo webiri. Nyenda kuwummula very soon. I want to retire to concentrate on my career. Social media nje wummulire nno ddala nzire mu business zange. I make a wealth. I have a family to take care of. So sikyalina budde bwa ntalo n'abantu. Sikyalina budde buwala n'abantu. Era yena alowooza nti Junior akyalimu ebyo.
Nyenda kwesimbawo ku bwa MP. I want to stand for member of parliament. Kyenzirako kati. Munsi tubeera ne stages. Babadde beevuma ne Prima ku luyimba lwa Gravity omutujju lwe baakola ne Shakira. Oluyimba ddyo lwa kisiru. Oluyimba lwa Gravity ne Shakira ddyo lwa kisiru. Era nze terwanyumiramu n'omulundi n'ogwo. Ate Prima kye yali ayogerako kituufu. Just lwakuba Shakira toyagala mazima. Abayimbi ennaku zino mukunamanya ekiteetaagisa. Waliwo omuntu w'okunamira abantu. Ne waliwo ekisukka. Ekyaddala kyo Shakira kunamako kukususse. Which is wrong, by the way. You can't market yourself like that. Bwe natunulidde oluyimba lwo ne Gravity, ennaku yankutte. Ennaku zino simanyi oba muyimba bibajjira mu bwongo, oba muyimba bye mulowooza. Naye naawe omuyimbi nga tonnayimba, fumiitiriza. Fumiitiriza nnyo. Ogambe ekintu kino kye nnyimbira abantu. Does it make sense? Kiinamu amakulu? Kiyamba eggwanga? Kyongerako ki? Naye oluyimba lwa Gravity ne Shakira ddyo lwabuwemu. Luyimba baluyimba eyo mu by'abamalaaya eyo. Ng'ate abantu batamidde kiro. So, nandisuubidde nti Shakira Prima kye yagamba kituufu. Muyimbe ennyimba naawe lwolabirako ddala nga bw'onaaluyimbira kitaawe ajja kusanyuka. Naye abayimbi ennaku zino oyimba oluyimba nga mu butuufu we baluteerako maama wo akulowooleza ki? Ate ne mwambala ebyambalo by'abasawo. Obusawo profession mulimo. Leero bw'oyambala ng'omusawo n'oyimba oluyimba olutaliimu makulu bwe rutyo, oba oyonoona ekitiibwa ky'abasawo. Okubeera omusawo mu ggwanga ogenda Makerere n'osoma emyaka 5 years ng'oli Makerere University. Ebyambalo ebimu tubiwa ekitiibwa. Bw'oba ogenda kuyimba nga musawo, yimba oluyimba nga lujjayo ekitiibwa ky'abasawo. Ne Shakira mwakwata ebyambalo by'abasawo ne mugenda mu ddwaliro ne mukola oluyimba olw'ekisiru ng'olwo ekyawaliriza n'abasawo okuvaayo bennyonnyoleko kuba omulimo gwabwe kikulu. Leero Junior bwe nyambala nga omuzimbi, ate ekitiibwa ky'abazimbi ekige tuwe professional oba emirimu gy'abantu ekitiibwa. Tosobola kgenda mu kooti ne wooba oli looya, olina okufuna looya. Kubanga ne wooba wasoma amateeka n'ogamalayo, the moment we bakulopa mu kooti naawe era ofuna looya. Kale n'olwekyo Prima yabadde mutuufu. Ebintu ebimu tebyetaagisa, tebiri necessary. Tuwe engoye z'abasawo. Wano Amooti yali ayimbira mu bintu by'abafaaza ng'era ayambala ng'omufaaza. Ekintu ekyali kiraga ekitiibwa ky'abafaaza obubi. So ffe tetugaana bantu kukozesa byambalo by'abasawo, n'ekyoba oyimba kibeeremuuko amakulu. Waliwo ennyimba abantu we bambadde ebyambalo by'abasawo. Waliwo omuyimbi Spice Dan oluyimba lwe yayimba ne leediyo. Teruwemula, teruvoola, kigamba nga n'ekyambalo ky'oyambadde abakikozesa oba abakikoleramu. So oluyimba ddyo lwali lwa kisiru, naye abasiru mu Uganda beeyongedde era lujja funa abawagizi, kubanga statistics ziraga nti 14 million mu Uganda nsiru. Kati
kati era ne lwalero ne woyimba ebyekisiru era ojja kufuna abasiru abakuwagira kuba mu Uganda abasiru beeyongedde ennaku zino wovaayo n'okola ensobi ne weetonda nga basiru bakubuuza weetondedde ki kuba abasiru beeyongedde andi ye society gye tulimu neffe abaasoma tetujja kukola bintu nga basiru leero osanga abasiru bawuliriza nkudi nze olwo oluyimba lwaliri puzzle sinza dduwuliriza kubanga mu mmotoka ntambuliramu ne maama wange kati sobola teekamu oluyimba lwaliri puzzle nga mwezi my mother enkudi kati ebyo byabasiru era n'abasiru balina audience yaabwe ate era gye tuwa ekitiibwa okitegedde mu Uganda abasiru bakulowoozesa nti boye babeera mu byekisiru ensi weeyinobba naye nga si kituufu kale ffe abategeera abakyalimu ensa tusigale nga twogera ebituufu n'abasiru basigale mu byabwe kitegedde ezo ennyimba ze bayimba abo ba gravity z'abagwenyufu naye olw'okuba nti era munna abagwenyufu bangi so Shakira Pulima wamuvumidde bwereere oluyimba ddwo nga naawe waluyimbye wazzeeko awo n'ofumiitiriza ojja kuba nga temuli luyimba lwamu